Yes, Red Zone TV nga bulijjo weebale kubanga okyatugoberera Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo weebale kubanga otambula Red Zone TV ate n'obeera ng'ofuna amawulire okuva mu nsonda y'ensi yonna gw'omupya atanaba kubeera ng'osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification ogenda kubeera tomissing nsonga yonna waliwo embeera ebadde egenda mu maaso mu bitundu by'e Bujiri ngenda kubanga mbikuwa ngenda kuwayo wano ka clip kamu oba bubiri obeere ng'obiraba nkuwa ekifaananyi ki ekibadde sides eyo akulira oludda oluvuganya lead of opposition Honorable Ssenyonyi akedde ku makya n'amala okubanga atakwasaganya emirimu egy'enjawulo gy'abadde akwasaganya then nakkirira n'agenda side wali ey'e Bujiri n'abeera ng'ate agenda ku kye bayita Bujiri medical playground ekisaawe ekyo eky'omupiira ng'abaana ba National Unity Platform oba ba Foot Soldiers nga bagenda mu maaso n'okubanga bakwasaganya ensonga ya Foot Soldiers tournament egenda okubanga egenda mu maaso naddala side za Eastern Uganda. Abaana ba Foot Soldiers mu kibiina ekya National Unity Platform mu kibiina ekya mu kisinde ekya People Power balina tournament ye egenda mu maaso mu regions ez'enjawulo nga sinaba kubanga nkuwa akatambi ako okulaba embeera nga bwebadde Ssenyonyi bamwaniriza mu mizira egy'ekika ekyawaggulu ennyo embeera ebadde ya bunkenke nnyo security ebadde gulugulu ng'era mumanyi lead of opposition ate nga muntu w'abantu muntu wa People Power muntu wa People Power si oli ow'obusuuti ennyo gwe mbadde mumanyi so lead of opposition omupya Ssenyonyi bw'atyo walabise embeera ebadde yansasagge nnyo abaana nga beesunga okumulabako njagala kubeera nga nkuwayo wano obutambi nga bubiri olabeko then nzije mbeere ng'ate nyongera okubeera nga nkuwa ensonga eno nga bw'etambudde. Yes, embeera bwetyo webadde etambula Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya leader of the opposition mu parliament Ssenyonyi akiikirira abantu b'e Nakawa East amaze okubanga ate bw'atyo aggalawo oba abaddewo ng'omupiira ogwo gutandika era n'abeerawo nga guggalawo ne security yonna nga bw'ogiraba abaana ba Foot Soldiers abamuwerekeddeko njagala okutegeeza nti wabadde agenze jjukira olunaku olwaliro ku makya twakuwadde live gwe oba ng'otambudde naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV twakuwadde live nga Alex Waiswa Mufumbiro ali ku radio emu gye bayita NBS radio mu district y'e Jinja eyo gye yabadde nga nnyonnyola ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu kibiina ekya National Unity Platform kakati Ssenyonyi ono n'amwegattako side ze wabaddeyo mupiira ogenda okubanga gugenda mu maaso gubadde side ze Bujiri mu district y'e Bujiri kati president waatali ali mu ggwanga erya United States of America nga bwe nakugambye nti ali ku nsonga za Oscars Awards zali mu kubanga akwasaganya so abakulu bano balina okubanga bazibikira ekiraka ekya Robert Kyagulanyi Center mu waatali mu office yaliseemu Dr. Lina Zedriga ono nga ye mukyala oba deputy president owa ensonga za Northern Uganda gwe yalese mu office ate nga wetwogerera leader of opposition naye atandise omulimu gwe gwalina okubanga akola wakati nga Robert Kyagulanyi Center mu president taliiwo kakati abakulu bano bali mu kubanga bakwasaganya ensonga ezo abadde mu district y'e Bujiri manye Bujiri gyabadde era abaana b'e Busoga bantegeezezza nti embeera ebadde ya bunkenke nnyo abasajja baakedde ne bateekawo embeera nga balinga abaagala okulemesa omupiira ogwo okubeera nga gusambibwa naye ne babeerako embeera gye baakisootinze ne kiba nga kyawedde mpolampola kati wano ku Red Zone TV ne tuba nga amawulire kitukakatako okubeera nga tugakuwa Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira embeera bwetyo bwetambudde tubadde tugezezzaako okukola live naye olw'embeera ezitali zimu ne zitulemesa ne tutakola live ne tutateekako live naye at least tusobola okuwa update ku kiki ekibaddeyo naawe n'obeera nga Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira waakiri ng'osobola okumanya ki ekibadde kigenda mu maaso embeera ebadde etya biki ebigenze mu maaso nga leader of opposition Ssenyonyi akwasaganya ensonga za Eastern Uganda president waatali kakati bwe kityo bwe kitambudde naye nkugambye omupiira gubadde gwasoose kusooka kubanga ogwagala okulemesebwa abasajja ne bateekawo embeera ne bagamba tetujja kukkiriza kintu kino omupiira gulina okubeera nga gusambibwa leader of opposition bw'atuuse embeera nebanga etereera awerekeddwako abantu bano wammanga njagala mbakuwe obeere nga okitegeera bulungi nnyo awerekeddwako swengere gwe mumanyi gwe bayita muwoomya naye nga ye muwoomya naye nga akozesa nnyo erinnya lya Swengere. Swengere abaddewo bulungi nnyo, amuwerekeddeko leader of opposition abadde ne Alex Waiswa Mufumbiro nga deputy we
ye deputy spokesperson jukira Joel Ssenyonyi wadde ye leader of opposition naye akyali spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati Joel Ssenyonyi Waiswa Mufumbiro ye deputy we side eyo deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bwe nkugambye nti ye yakedde side ze jinja ku radio gye bayita NBS radio n'abanga ate akwasaganya ensonga side yawo n'abeera nga bannansi abannyonnyola ebigenda maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu waatali jukira waliwo ekipapula ekibiina ekya National Unity Platform kye baafulumiza ekyabadde kiragira Honorable Mathias Mpuuga Nsambo kubanga aweereddwa ennaku 7 okubeera nga ateekayo okwewozaako kwe lwaki tebalina kubanga bamugoba ku bwa commissioner parliamentary commissioner. Kakati essaawa eno embeera bwetyo bwejje ekyo kye kyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ku side eya National Unity Platform. Kuba muwerekedde kubaddeko era omusajja amanyiddwa nga Andrew Kaluya simanyi bamumanyi bulungi nnyo. Andrew Kaluya simanyi banyinza okufuna ekifaananyi wano n'enkikuteerawo bulungi nnyo. Omusajja oyo naye yali wa NRM yali mu kambi eya NRM ate nga wa NRM nnyo ate nga wamaanyi nnyo. Oyo gwolaba ali ku side eri ayambadde gaalubindi ali emabega wa Joel Ssenyonyi kamukuzuumingiremu bulungi nnyo. Yali mukozi mu gavumenti ya NRM era ng'akolagana nnyo ne Yoweri Kaguta Museveni naye olw'embeera omusajja yali alina essuubi nti gavumenti egenda kukyuka oba oli awo n'abalala bakwatemu embeera etambule nga okusinziira ku ye nga bwe yannyonnyola naye agenda olaba abasajja bano nga pulaani zaabwe sizaakuva mu buyinza kati n'agamba n'agwa ku master plan ya NRM nti agenda kufuga emyaka 6 NRM planning okufuga emyaka 6 mu Uganda n'agamba nze ino government sejja jikkiriza jikoleramu bwatyo n'abanga yabaawukanako era mangu nnyo wali ejjinja omukolo gwali gw'amaanyi nnyo ejjinja side yawo n'asalawo okugamba nti kandokoke kanzire eri abantu okuva ne leero neegasse ku kibiina ekya National Unity Platform bamuyita Andrew Kaluya mu NUP wetwogerera ng'ebbanga ddene nnyo avuddengayo ebbanga ddene ng'agenda ku radio stations ezenja ulonga agenda agezaako confessing ekintu kino bwatyo y'omu kubawerekeddeko leader of opposition n'abaana bannamawulire ba foot soldiers aba security ya leader of opposition jukira bagikendeezaamu naye newankubadde bagikendeezaamu at least abo abatono be bamulekera bawa baddewo nga bakola omulimu gwabwe ate n'agattibwako security ey'oku kitebe ey'abaana ba foot soldiers abatayagala kumanya ba anirole nga bagamba ffe tulina okubeererawo leader of opposition waffe eyadda mu bigere by'omusajja oli ate gwe tulowooza nti yagenda okubanga akola ekyo bannayuganda oba oli awo kye basinga okubanga baagala. Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'alabise abadde sayidi z'e Bujiri abadde sayidi z'e Bujiri ng'abeerawo ng'omujulizi mu bigere bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omupiira gugenda mu maaso gwaba foot soldiers tournament. Nina amawulire genjagala okubanga nkuleetera naye nkyaganoonyerezaako mpozi n'okwongera okufuna obujulizi na biki ebibaddeyo naye nga ye omusajja amanyiddwa nga Samuel Walter Lubega Mukaaku mumumanyi bulungi nnyo. Oyo omusajja omu ku bali ba DP Buloko omu ku bali aboogera ebigambo ebitakwatagana mu kibiina ekyo ekyennyininyini aboogerera ekibiina ekya National Unity Platform. Njagala okutegeeza nti mu Lubega Mukaaku yakedde ku makya n'agenda sayidi z'e Busoga eyo oba abadde Jjinja oba abadde Iganga n'agezaako okubanga amobilizinga mbu abantu bavume Kyagulanyi simanyi abantu Kyagulanyi bamuveemu ekimutuuseeko. Njagala kubanga nfuna bifaananyi bimala mbeere nga ate nkikuleetera wano bulungi nnyo weekuumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV byonna ogenda kubanga obimanya.